nawulidde nti Buchaman oyagala kuvamu NRM. Nawuliddeko nti Buchaman ebye bikutamye. Waluwawo dda Buchaman okuddayo ewa Bob Wine. Waluwawo dda kubanga era okwegatta ku NRM teri yakuyita. Mwenna abaagala okuvamu NRM muli baddembe. President Museveni yabawa obwa advisor temumanyi gye mu reportinga. Mugende wa Minister of Presidency Mama Barbara Ndamire gye mulina okureportinga. Oba abamu temukimanyi. Kati Buchaman president omugambe ki? Omugambe ki Buchaman? Lwaki mwebuzizza amagezi Buchaman ne banno? Luli nalaba Kasarine Kusasira nga naye ali mu bya kisiru ebyo. Bamukuba omwenda. Muzeeyi sikyakulaba omugambe ki? President ayine eggwanga obukadde 45. Ali ku international politics kati Buchaman ne Kusasira babalabire ki? Mugende mwewala ini minister. Olaba otya president ng'obuse minister. Minister of Presidency gye mulina okureportinga Buchaman. Ebyo ebyokulaba president mubiveeko ng'embwa yava ku nseko. President ayina okumitinga ba technocrat. Abasawo bali mu kwekalakasa ba intani alabe gwe. Ne Buchaman nga mwewadde importance mu ggwanga lino. Kyamakulu ki ky'ogasa ensi? So that president yaku audience. Okuwa obwa advisor tewasoma. Abasoma babeera mu ministry ba technocrat. All of people were educated are in ministries. Advisor wali ewa Mama Barbara woyina okureportinga Buchaman. Mwayingira government nga temanyi weekola. Ye Minister of Presidency. Ne bala disi gye bali. Kakati Buchaman tujjeeko akajanja. Bw'oba oyagala kudda ewa Bob Wine ddayo. Kati what advice are you giving him? Abakulembeze nabo tubasaasire luyale. President Museveni kale wadde abasinga temumwagala. Naye mumusaasireko. Era Kasarine Kusasira bye byamuleetera obuzibu. Akutte akazindaalo. Muzeeyi sikyakulaba. Ne bamukuba omwenda. Tali kiddira. Mukozese protocol wo. Manya mukama wo yani abo n'abantu abakola mu State House tebabateekawo nga bifaananyi. Before you go to the president, first go to the minister. Ne mwagala mubuuka amadaala. Kale wuliro ono Buchaman is a public servant. Oba gwe wasomerawa.